okuva wovudde ku ttaka lya Uganda n'ogenda e Iraq oweza abasajja nga bameka abakakwebakako bambi sigenda kulaba kale tukubire mwogambe nti okusinza nga bwe ndaba okwata emmotoka magulu 10 oba n'okwata bitata birole no 10 oba n'opanga ne bijjwa kale tukubire mwakafaananyi awo kale gwe mukulaba okuko kuba ojjuka ekyokulala bonna obajjukira oba abamu tokyabajjukira musi kyabajjukira nga Mr. Mekalo just kale bino ne bana abataxi kiba kiyimye ne kigiragira awo atumuteeka ne kigenda kale kwegamba bangi abataxi abeeyo ate wataxi ajja n'akukima olina gy'olaga mulaba sajja kirungi kinyirira nemwekuba finga awo twi naye nga mukulaba okukoweza abasajja bameka mukulaba okuko oweza omutwalo gw'abasajja gusukka bambi negabye ddamu nga bw'okyogedde omutwalo gw'abasajja abanegadde gusukka omutwalo ngabye kye bayita ekitone kyennina kitegeeza nti emitwalo 5 ogibala n'ogiteeka wali eri z'ennyonyi za Uganda z'ennyonyi za Qatar Airways nga ennyonyi etwala abantu bamekamu mungirire mukaawe ennyonyi esinga otwala abantu abangi etwala abantu bamekaawo mumpisizeemu mu comment awo kale oweza abasajja emitwalo 5 mingi ng'esatu emitwalo 3 nga nkyalya nze nazinako abasajja abasatu mulundi gumu otya Mr. Meka tobimanyi threesome nazinako abasajja abasatu mulundi gumu okay